Katugende muzulafu mama utegesi. Bibi Johnny uno wachiwasi wachikoze. Tulumbe. Nalo. Wange. Oli otya? Ndi oli otya. Lwaki tokwata simu? Ndikutte. Nze mujjawo. Mujjawo nga. Namatovu. Namatovu ki? Nze mujjawo ate namatovu anire tisa. Yesebo, nyaba. Bangambye onnoonya. Noonya. Nze bantuusizaako dde obubaka mbwe era oli eyo weewagamba bw'ononkwatako ojja kunkuba amatema gafuuka ebbulu. Nze bampita maama kabina ku Bituufu ekintabuli ky'omuziki ekisinga. Kati nze wampereza obubaka ng'oyagala kuzuula. Kati lwaki toyagala tuyombe onkuba amatama gafuuka ebbulu? Olaba nyabo. Ndagala bintu byantale era mbadde nkuggyeko ndi wano maakinga papers. Oli ku ssomero? Bambi nkubidde mu budde butuufu oba? Sina buzibu nvudde mu staff. Kakati bano abakazi bakutawaanyiza ki? Not really. Obasuubiriza naye nga bw'obimanyi. Babeerawa? Bali eyo Luweero. Gw'oli luddawa? Nze nange ndi Luweero. Wali obalabyeko oba owulira bawulira? Tebalabangako mbawulira. Badda mu nsawo ze ne bazikwatakwatamu. Obutakulekeramu yadde akanusu. Omaze ebbanga ki ng'obamanyi? Actually, you're not so okay. Face. As if it stopped, but I'm not sure. You know, people use that's what we call some other means of communication. Nga bateebereza. Of course, but I did not tell him the names. Ye n'agamba atya? Agamba is going to stop. One is blocking the number. Onomulaba nga blockinze? Mumaze ebbanga ki? It is going to 5 years. Mwina abaana? Babiri. Mubeera mwenna ekitegeeza. Kati gwe obadde oyagala ffe tunoonye engeri gye tuzuula abantu bano. Kati batiina Matove nalabako meseji nga amugamba naye oli muntu mukulu okuze. But as if for us teyali interested. Omusajja nga tali interested? Omuwala. Namugamba oli mufumbo. Namugamba nsagala kuwasa. Omusajja nga yalemerako? Oli namugamba oli mufumbo. Ekitegeeza tamuliiko? As if. But you can't be sure. Omanyifa abakazi. Akola mulimu ki? Musomesa ku ssomero lyerimu? Kaakati omanyi kye tugenda okukola? Gwesabira musajja wave mu mbeera eyo. Naye ekyokumuzuula kite. Kati n'ekirala bambi takikulaga naye naawe tosobola tuulaawo n'otobeerako ky'onoonya. Kati lekera okunoonyereza enkoko kyeridde otherwise tojja kusobola girya. Okiwulira? Bw'oba omwami wo okyamwagala ate kino nkigamba nnyo abakyala abaagala okuzuula. Omwami wo oba owulira okyamwagala ng'omwagalidde ate naddala nga taata w'abaana bo nga mubeera mwenna. Ekigambo ky'okuzuula omusajja sikyagalira ddala. Omusajja bw'abanga yazze nga yazuula omukazi. Kubanga bo tubamanyi nti babeera ne variety. Ekitali ku ffe nti kati ffe tetuli byakubuukabuuka nti ate bwe naaveewo ono nja kgenda ewooli si kyangu ku ffe. Si kikula kyaffe ng'abakyala tekyatutonderwa. So kati kyenyinza okugamba mu kino nti kuba first of all ne messages wasomako already zikulaga nti tewali nnyo kiri solid. Otherwise omulala yandibadde agamba kale jangu tukole programu biki nkwesunga lololo ekitegeera. Naye omulala ye baali batambulira ddala. Kati kyogenda okukola kusabira maka go na mwami wo. Bw'oba oli musabi mulungi mukwano essaala ekola. Ojja kwesanga essaala n'ebikolwa. Okyuse mu bikolwa byo toddamu kumulaga nti obadde omunoonyerezaako. Abasajja tebabyagala. Bibanyiiza ne bibakyusa mangu emmeeme zaabwe. Ate nga already bakimanyi nti bali mu nsobi naye beekangabiriza nnyo mu nsobi ezo n'alowooza nti ali ku mulamwa.
Yeah, soka nayongera takola bikulumya mutwe. Soka ti wano ne bwakulaga nti yabadde ayina gwayagala n'okimanya ate naye n'akimanya nti wakitegedde tokinyega nako yadde. Eyo ye weapon ensookera ddala. Bagiyita weapon of mass destruction, okusirika kw'omukyala ng'omusajja ategedde ndi mukazi wange yantegedde. N'osirika becce atandika okusoma obwongo bwo nga tabufuna yeebuuza kyekiddako. Ogenda okulaba nga ye kennyini atandika okukendeeza mu bikolwa bye. Bw'aba abadde ku speed 10 nga atandika okugenda okulaba speed ekkirira paka mu 5 yiye ekkirira paka mu 3. Okitegeera ogenda okulaba abadde ngadda ku musaawa 4-5 ez'ekiro nga yingira ssaawa emu. Ogenda okulaba ye kennyini yayagala akukuliseeyo. Oluusi ne weebuuza abantu abasigadde ababeera around ne batandika okugamba omukazi oyo no yaloga bbaawe. Naye nga si kuloga, bikolwa na msaala za Mukama, bikolwa. Omukyala yayimba bakubya bikolwa. So kati nze sigenda kuzuula bbaawo. Kale Mukwano. Kale ddi yabeera bulungi. Wali muzudde sali nomuzuula nekimugwa kijja kimutagaza ekimuwujja n'akiwulira neno ninemulemu okukwata bagala nnyo okwezuuzazuuza amanye nti oluusi message ng'ate nisimanga amanye oluusi nsooka n'ensengejja emboozi yange gye mbanyumya n'omuntu naddala omukyala nga njagala kuwulira future ye mu mbeera n'eriki kati future y'omukyalo oyo si yagamba nti ne bwe naamuzuula ne mmanya amazima njagenda ayagala era ensonga lwaki ntwala obudde ne tunyumyanyumya nga ngezako kusika eri okumanya otuddewa ng'ogwa ku luumu ebirowoozo bigamba bitya ngenda okuwulira ebirowoozo bibanga birina essuubi erikuba nti naye ate kali waki bali wa boyfriend girlfriend kikwanguyira aba boyfriend girlfriend kuba nti oluusi nkimanyi omuwala emirundi ku 10 abakyala bogojja okuzuula nti ddala omusajja kyamuteebereza ddala kye kituufu be batono ennyo okitegeera be batono ennyo era ogenda okulya ye Dawudi oŋŋamba mpozi lye gwani nze David anti Dawudi ne David bamu mukyala atudde yateredde enteere siyerabira yalinnya mu paapaali yakola atya nga awubumbujja era nze omuwala simutegeera omuwala nze tampa budde kakati njagala kumanya ati konso kikakasa iye kati bwona okizuula nti ngenda muleka naye nga waali talina netiwaka buli nagamba nedda wendi ndi mu kikko naye kanyambuke nayambuka olusozi era netiwaka nagamba kati kale wendi ninanya omupaapaali omwana mulamu muwulidde saya mubuuliridde nayo ticha musomesa abadde kunywera ku blackboard asomesa abala ebintu bitakwatagana ate obusubu bubeeraawo suna amatu g'abaana nze obufumbo bwesiwagira kuvaamu obufumbo omutali kukuba nga omusajja emmere zitajje kumma abaana abalabirira bisigadde musajja nawulidde esimu agijjako ekiro lwaki ayogerera mu toilet naye omuli empi omuli okuvuma omuli obutawa abaana mmere naawe nakubalabira kola buvunanyizibwa bwe bumisinde edduka kale banaffe bali kusimu amakabiina abo bali kuweereza ono Kalumba Henry makanika ku Narudwavu Garage Masaka ekyaddala mukazi tanonooza bingi esonyiwe omusajja oba mujjawe bonna abeesonyiwe asirika akola ebibye wendi nnyo kale munnaffe emisale mwebala okutuweereza promota Mutabasha Beka kitali ne kwa Frana Saluni mu Kirumba Masaka mwatuma misale kyayogedde kituufu era kyokoledde omukyalo kituufu twabamu beetaaga kubuulira kituufu jakiteebeetereza bwetereza kale haji mwasuza muti eyo munange mwetuli mukwano nsula agamba kibwana jingo tata sina buzibu muganda wange kituufu amanyi haji kasoira asidde nga mbeera kabowa ekituufu madamu sali kankobaza okansolinga omukyalo oyo amiina
mu butuufu omubulidde ebigambo era bwabivaako ng'agenda kuwa bigere kubanga ebigambo birungi ate siraba lwaki anoonya ebintu ebinaamuteekako stress abeere waka alabirire baana be alinde ebbaawe waka ekigadde talingiriza bannange abantu bangi nnyo abatabula amaka g'abantu ng'oluusi ate ng'omusajja abadde si kigenderere kankoko kwaja kiwuuno ng'ekigadde ngitagende Mukwano mwebalo tuweereza mwasuze muti eyo gye tuli Mukwano naye nze kyenzudde ku ggwe enyabo oli mukyala ate oli ssenga amiina kubanga omuntu okukugulira ekituufu ate bw'oyigiriza bangi nnyo omwana omuwala agenda atijja naye nga tamanyi nti obuzibu obusinga buli mu Kampala muno abaana 10 basula mu kazigo kamu kituufu kyalina wootudde lwaki totuula ng'olinawo emirembe kituufu tweyanziza Mukwano tweyanzege wabangi bw'osomeseza sigadde lere sinamponya kabuuzo Sambagala ku 9 mu 6 famma ekintu buli ky'omuziki